Mugencha lero baasi etomereganye ne trailer Bafudde Mubende waliyo bebeekengedde okuba n'ekirwadde abamasomero bakaaba naggaga singayo sente zongedde okumuyitaba ekyaloopu bakirwanira. Abantu babiri kikakasiddwa nti bafiiriddewo mpulaga n'abalala ne baddusibwa mu malwaliro ng'embeera mbi ddala oluvannyuma lw'okuwa akabenje ka baasi mu kibuga ky'Embiriizi mu disitulikiti y'e Lwengo mu kiro ekikeesezza leero. Akabenje kano kaguddewo ssaawa nga 9 eyo mu Mattansejjere nga bukya baasi ebadde eva Kampala ng'eyolekera ekisolo ekika kya kampuni eya Jaguar namba UBS 554D etomereganye ne trailer namba R1599/3 ebadde eva ku ludda lw'Embalala ng'eyolekera Kampala. Omu ku bakaawo nawo mu kwogerako ne Chabasa agambye nti baasi ebadde ejjudde ng'ekubyeko obugule ng'erimu abasaabaze abadde bava e Kampala okudda ekisolo ng'eyolekera nga ebadde mu lugendo luno ebadde yakuyitiramu ddala etuuka e Rwanda n'okusalinkiriza okuyita eggoma mu Congo. Tutomedde loole ebadde yesse micungwa tuwadde tugenda kisolo kanga tupazaamu tugenda Goma. Tuli bangi naye tusobola kumanya muwendo tubaddemu bantu bangi mbadde ku namba ya 40 tegeza abantu babadde bangi ate nga nemabega mubadde mulimu abantu egenda tusoloola ekitandika nga tusazaamu tuyingira Rwanda yingira Rwanda mubeeramu abakongo bangi nga basala bagenda Goma. Abatuuze b'Embiriizi abeerabidde waka akabenje kano nkagwawo nabo bannyonnyola embeera bw'ebadde. Amannya nze Bazira Hassan wano Embiriizi mu ttawuni. Baasi ekika kya Jaguar etomereganye ne trailer nga eva Rwanda ng'edda Kampala ng'ate baasi eva Kampala edda Mbalala etomereganye abantu bafu naye abantu babbye ebintu ate tufunye ekizibu nti poliisi eruddewo. Omwogezi wa poliisi Mubende Benderi Masaka afande twakasirye mu kwogerako ne Chabasa agambye nti poliisi etandise okunoonyereza ekivuddeko akabenje kano. Apoliisi yaffe y'ebidduka wano mu Lwengo District Masaka West Region bali mu kunoonyereza ku kabenje akabaddewo obudde nga bukya ssaawa 9:45 ku kaala akamanyiddwa nga Katuba Village nga kano kali kilomita ng'emu yokka okuva Embiriizi era nga kigambibwa abantu babiri bebaluguzemu obulamu nga bano bonna bakyala ng'era badde batambulira mu mmotoka ekika kya bus Jaguar. Bano abakoseddwa 13 kuliko bana abakyala ate 9 bo baami. Tuvumirira ebikolwa eby'abagoba b'emmotoka zino naddala zino ennene okudduka ennyo ate nga budde bwa kiro tekikolo ekyo kibi nnyo. Kyaddaaki poliisi mu disitulikiti y'e Gomba abatuuze ne balubbira bannyuludde emirambo gy'abayizi b'essomero ababiri abaagudde mu mazzi g'omugga Katonga gye badde bagenze okuwuga. Patrick Serugo Kaagatuwe. Kino kiddiidde abayizi b'essomero lya primary babiri mu kabuga ak'Ekifampa mu disitulikiti y'e Gomba nga bonna badde mu kibiina eky'omusanvu okuva ku ssomero olunaku lw'eggulo ne bakwata oluguudo oluva Ekifampa okuyita mu mugga Katonga nti nga bagendedde kulaba abali ku mulimu gw'okuzzaawo oluguudo olwali lusendeddwa amazzi g'omugga ogwo bwe gwawaguza emyaka 3 emabega. CBS ekitegeddeko nti abalenzi abo babadde bana ne babuukira akagaali okwolekera omugga nkyokka bwe bamaze okulaba ekitundu ekiri mu kuddaabirizibwa olwo bannaabwe babiri kwe kusalawo bawugemu mu kimu ku bidiba ebiri ku mugga ogwo kyokka bannaabwe babiri ne babawakanya bali ne balemerako era olwo babadde okwebbika mu mazzi tebazzeemu kulabikako. Poliisi abatuuze wamu ne balubbira bannyuluddeyo emirambo gy'abaana abo era abafiiridde mu mugga kuliko Kyabaggu Sharif wa myaka 14 ng'ono mutabani w'omutuuze Mawanda Musa ow'ekalwanga Kifampa Gomba ate omulala ye Muwaayire Jjuuko wa myaka 13 nga abadde mutabani wa Munyagwa Godfrey omutuuze w'ekalwanga Kifampa. Abatuuze b'ekalwanga Kifampa Gomba bakulembeddwamu Kayondo Fred, Seru Lawrence wamu ne ssentebe wa LC ey'ekiryamenvu kirya Nnongo Beewa Serwadda nga bano be bamu ku beetabye mu kunnyulayo abaana abo
basabye abazadde obutakkiriza baana kugenda kuwugira mu muggo ogwo. Abaana bangi bava mu bitundu Lwabayaga, Mityegonga, Kalonga, Matongo n'ab'e Budde eri e Bugomola. Abaana mbakubiriza baleme kuddamu kweyuna Katonga kujja kulambula awamu n'abantu abakulu bwe muba muzze okulambula temuliraana wali mazzi mangi kubanga essaawa yonna Katonga muzibu nnyo. Abakozi bakola aba road construction era balina n'obuntu bwe batuteerawo obutuziyiza, so wali awagudde enjega kiwe bakola oluguudo naye bano babadde bamaliriza ng'ate bazeene Katonga gyali awali amazzi amalala. Ekibiina kya National Unity Platform ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti kiteekateeka okulangirira obukulembeze obuludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti y'e12. Amannya ana ge gatunuuliddwa okulondako anaakulembera oludda oluvuganya gavumenti ayitibwa Leader of Opposition in Parliament. Ensonda zisunyizaako Kyabasa nti amannya agakyetegerezebwa kwe kuli erya Joel Ssenyonyi omubaka wa Nakawa Division West nga yabadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti y'e11. Abalala John Baptist Nambeshe omubaka wa Manjiya ng'abadde nampala w'oludda oluvuganya gavumenti okumala emyaka 5 egiyise. Paul Mwiru omubaka wa Jinja South East nkono yasala eddiiro okuva mu ANT neyegatta ku NUP gye buvuddeko. Omulala Patrick Nsambo Shabi omubaka wa Kasanda North naye kitegerekese nti ekifo akyetaaga. Ensonda zisunyizaako Kyabasa nti abakulu abo abana bonna boogerezeganya n'abakulu mu kibiina kya NUP babawandeka eddusu ku kifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti. John Baptist Nambeshe nga mumyuka wa president wa NUP atwala ebitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga emyaka 5 egiyise azaasuubizibwa abakulu mu kibiina ekyo nti bwe kataligiri ejja kubiika amasumba aweebwa ekifo ekyo ekyakulira oludda oluvuganya wabula kino tekinnatuukirira. Ensonda mu NUP era zigamba nti omubaka wa Nakawa Division West Joel Ssenyonyi ayolekedde okuzzibwa ku bukulu obwo olwo gye Nambeshe aweebwa ekifo ky'obwakamishona mu Paalamenti. Ensonda era zitegeezezza nti omubaka Paul Mwiru ne Patrick Nsamba Oshabe bwe bawolekedde okulonda nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti y'e12. Mu kiseera kino NUP yasembye Paul Mwiru owa Jinja South East okwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'obwa sipiika oba oliawo gy'atalina lugendo lunene nnyo olw'ensonga nti NRM yesinza ababaka abangi mu Paalamenti era nga esalawo kinene nnyo kwanaafuuka sipiika. Singa omu ku bano Paul Mwiru ne Patrick Nsambo Shabe alondebwa kuba nampala b'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, ensonda zitegeezezza Kyabasa nti omulala waakulondebwa akulira akakiiko akalondoola ensaasaanya ensimbi z'omusolo aka PAC oba Kosase. Abaka okuli Judy Musisi wa munisipaali y'Ekira okuli George Musisi atunuuliddwa nnyo okulondebwa okukulembera akakiiko ka Kosase so nga ababaka nga Betty Namboozi Bakireke, Francis Zaake Butebi n'abalala ensonda zigamba nti bolekedde okusindikibwa mu Paalamenti z'ebweru okuli eya Pan African Parliament, Commonwealth Parliament n'endala nti bakiikire oludda oluvuganya gavumenti ku ludda olwo. Ensonda era zisinyuzaako rediyo ya Kabaka ensajja nti omubaka wa Nyendo Mukungwe Lubowa Sabina Javiira n'omubaka wa munisipaali y'Entungamo Gerard Karuhanga wa ANT saako omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso nabo batunuuliddwa nnyo okugondomolwako ebifo oba oliawo eby'enkizo. Omubaka wa munisipaali y'Iganga munnamateeka Mudyobole Abed Nassa naye atunuuliddwa nnyo okugondomolwako ekifo ekisava ku kabineeti y'oludda oluvuganya gavumenti. Wabula ensonda zitegeeza Kyabasa nti ababaka okuli Shamim Malende omubaka omukyalo w'ekibuga Kampala abadde minisita ku ludda oluvuganya gavumenti abakulu mu NUP oba oliawo bayinza obutamwongera kifo ekyo olw'enneeyisa y'ennaku zino abakulu mu NUP gye bagamba nti eryawo yabitegetege. Ababaka b'ekibiina kya PFF ababiri okuli Betty Awolo Chan omubaka omukyalo w'ekibuga ky'Eggulu ne Asinas Nyakato omubaka w'ekibuga ky'e Hoima nabo ensonda zitegeeza Kyabasa nti nabo oba oliawo bandiweebwayo ebifo eby'enkizo. Ensonda era zigamba nti wabula eby'enkomerero ku bukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti y'e12 birina kusalibwawo omukulembeze wa NUP ow'oku ntiiko Robert Kyagulanyi Ssentamu atali mu ggwanga kaakano. Kyabasa tesobodde kufuna bakulu mu NUP okwongera okutangaaza ku byogerwa bityo.
Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne funguwa mu choose mix alimu ebirungo byonna ebiwomesa enva ne zizitowa bulungi ne bwe ziba za boiro oba nsiike omufumbi teweerabira funguwa mu choose mix. Kimenya mateeka omuntu yenna okwenyigira mu bikolwa eby'ekinnamagye nga si munnamagye nga munnamateeka Lilian Rovins Ndagire bw'atunnyonnyola. Singa omuntu yenna aba tafunye lukusa lwa ssaabawolereza wa gavumenti naye ne yeenyigira mu kutendeka omuntu omulala yenna okukozesa ebyokulwanyisa ng'emmundu, okutambula, okusimba ennyiriri n'okukola dduyiro eyeefaananyirizaako ow'ekinnamagye saako n'oyo abeerawo mu nsisinkano egendeeramu okukola ebyo waggulu, omuntu oyo abeera azizza omusango era bwe gumuka mu vvi asibwa emyaka 7 miramba. Era n'omuntu yenna eyeenyigira mu kutendekebwa mu nkozesa y'ebyokulwanyisa ng'emmundu, mu kusimba ennyiriri, mu kutambula saako okukola dduyiro eyeefaananyirizaako ow'ekijaasi, omuntu oyo naye abeera azizza omusango era bwe gumuka mu vvi asibwa emyaka egitasukka 5 ng'akatundu namba 8 ak'etteeka ly'ebibonerezo bwe kagamba. Mu mawulire ge twakafuna abakulira eddwaliro eddene erya Mubende Regional Referral Hospital baliko abalwadde be beekengedde nti oboolyawo bayinza okuba n'ekirwadde namutta ekya Ebola ekyazinze eggwanga nga kisibuka ku muliraano e Congo. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaltuvire ku ntono. Abasawo ku ddwaliro lya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital bali mu kusattira oluvannyuma lw'okufuna abalwadde abateeberezebwa okuba nga n'ekirwadde kino eky'Ebola okusinziira ku bubonero bwe baabasanze nabo. Akulira eddwaliro lya gavumenti erya Mubende Regional Referral Hospital Onesmus Kibaya ategeezezza nti waliwo abalwadde be baggyeko ebibakwatako ne babitwala Entebbe okubyekenneenya okukakasa oba ddala batawanyizibwa ekirwadde ky'Ebola mu kitundu kino eky'Emubende. Ono annyonnyodde nti bakoze kyonna ekisoboka okulanga abalwadde bano babaawula ku balala. Obwekiba nga kinaaba kikakasiddwa nti ddala balina obulwadde bwa Ebola okukiziyiza obutasaasaanira abantu balala mu kitundu kino wamu n'eggwanga lyonna. Onesmus Kibaya agasseeko nti n'omuwendo gw'abalwadde mu waadi ez'enjawulo bagukendeezezza kisobozesa okulanga abataasa bannamubende wamu n'eggwanga lyonna obutakwatibwa kirwadde ky'Ebola kw'ogatta n'okwongera amaanyi ku abo abayingira mu ddwaliro erya Mubende Regional Referral Hospital nga baleseewo omulyango gumu gwokka we bakeberera bonna abayingira okunaaba mu ngalo wamu n'okubambaza masiki okuziyiza ekirwadde kino obutayongera kusaasaana. We have been having patients with signs and symptoms of Ebola. For example, we have been receiving patients bleeding, those complaining of fatigue, headache. Therefore, what comes in our minds, we take them as suspects. Those who have come with the temperature which are beyond normal, but we have been collecting samples. As I talk now, the results are not yet out to certain that we have a confirmed case. But all these have been suspects. Kiro ekijjidde nga buno gwe mulundi ogwokubiri ng'era eddwaliro lino erya Mubende litegomezebwa ekirwadde ekya Ebola mu ngeri eno olw'okuba lifuna abalwadde abava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu disitulikiti omuli Mubende, Fort Portal, Kasese wamu n'abo abaviira ekyegeegwa n'ekyenjojo ng'ebiseera ebisinga babaleeta wano e Mubende olw'oluguudo oluyitawo okuva e Mubende okudda e Fort Portal ng'abasinga obungi lwe bakozesa. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM e Mubende. Bannyini masomero n'abasomesa abeegattira mu bibiina eby'enjawulo bawanjagidde gavumenti eyambe mu lutalo olw'okulwanyisa Ebola ng'amasomero geerokera okuddamu okuggulawo ssabbiiti ejja. Olusoma olw'okubiri mu butongole lutandika ku bbalaza kyokka kino kijjidde mu kiseera nga waliwo okwekengera ekirwadde ky'Ebola ekyabaluseewo. Olunaku lw'eggulo minisitule y'ebyobulamu n'ey'ebyenjigiriza baliko ebiragiro bye baafulumizza okulungamya amasomero mu kwetangira ekirwadde ky'Ebola obutasaasaana era
mu mbeera eyo ebyokukyalira abayizi emikolo ne tabulu zitera okubeera ku masomero byonna byaweereddwa. Okulungamizibwa kuno okwatunulidde nnyo amasomero gonna watali kwawulamu ag'ebisulo n'ag'abaana abaviira eka ku mitendera gyonna okuva ku nasala okutuuka ku yunivasite, era abakulira amasomero, abayizi, abasomesa, abakozi abalala ku masomero, abazadde n'abagenyi ab'engeri yonna mu masomero, buli omu ebiragiro bino bimukwatako. Amasomero galagiddwa okuteekawo ebifo awanaabirwa engalo ku miryango okuva ku geeti okutuukira ddala mu bibiina, mu biriira abayizi gye baliira emmere, mu mmotoka z'amasomero, okulongoosa n'okuyonja amasomero buli kadde naddala awali seminti n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Amasomero galagiddwa okuteekawo obukiiko obunaalondoola abateeberezebwa okuba n'ekirwadde ky'Ebola n'okufuuyira abaana be bakuumirwa buli kadde. Enkuŋŋaana ezireeta abantu abangi okubeera awamu nazo ziwereddwa mu masomero okumala akaseera akagere. Abagenyi ku masomero nabo bagaaniddwayo. Amasomero ag'ebisulo galina okufaayo okulondoola ku baana abali mu bisulo, omujjuzo nawo gukendeere n'okuwandiisa buli ayingira. Mmotoka ezitambuza abayizi mu biriiro by'emmere ne mu bisulo, gavumenti eragidde amasomero n'amatendekero okuteekamu obunaabirwamu engalo okwewala okusaabaza abalwadde, okulongoosa mmotoka ezo buli mulundi gwe bakima abayizi n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Okuwa alipoota ku malwaliro agabaliraanye ku nneeyisa y'abaana naddala ku byobulamu naddala eri abo be bateebereza okuba n'obulwadde. Abayizi n'abasomesa nabo balagiddwa okunaabanga mu ngalo buli kadde, okulondoola bannaabwe, okwewala okugabana ebintu n'okubeera okumu ng'okutwaliramu batunulidde nnyo obuyonjo obwo. Dr. Dennis Mujimba, omwogezi wa Minisitule y'Ebyenjigiriza n'Emizannyo, agambye nti amasomero n'abazadde basaanidde okugoberera ebiragiro ebyo byonna ebyayisiddwa beewala akabaate. Kyokka Asadu Kirabira akulira ekibiina ekigatta bannyini masomero ekya National Private Education Institutions Association agambye nti beeteefuteefu okukolagana ne gavumenti mu lutalo luno naye waliwo ebyetaago ebimu bye batalina, kwe kusaba gavumenti batunulemu. Newankubadde tetweteeseteese ku lw'ebyo byonna, naye tulowooza nti kyalibadde kirungi gavumenti n'eyongera okwongera okulambika bulungi amasomero n'okulaba nti enteekateeka zino zibona wonna. Okuyambako amasomero kyalibadde kirungi naddala ku buuma obupima, kubanga si masomero mangi naddala mu masoso g'ebyalo nti gasobola okufuna ebyo era nga gasobola n'okutuuka nga temperature guns webiri basobola okubifuna. Naye tulowooza ku measures ennyangungu ez'okwekenneenya. Agambye nti saanidde gavumenti nayo bakwatireko okulaba nti mu bulondoozi bwonna bwekola erinako byesobola okuyambako naddala amasomero, naddala ng'ensonga y'obuuma, amazzi n'ebinaaba, obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti bibeera mu buli kifo, ate n'okuzza obuggya obukiiko bwaffe obw'ebyobulamu masomero, safety. Patrick Kabuya akulira amasomero g'obwannannyini mu kibiina ekya Federation of Non-State Education Institutions yagambye nti gavumenti naye esaanidde ewa amasomero obukugu mu kulondoola amasomero n'abaana nga bakolagana ne bannyinigo.